kati kambuulireko kummwe abapya abasuubira okujja mu Bwakadaama oba n'abo abasuubira okubukola. Ekisookera ddala bw'oba ojjanga mu Bwakadaama olina okumanya ekintu ekisooka nti teri agenda kukubeererawo. Ekyokubiri olina okweyogerera. Bino bye muli wano musimanyi gundi ye chairman ani yakugamba mbu Omwarabu alinayo chairman gw'amanyi ow'Abakadaama. Bw'obeera mu kiyumba fight alone. If you can't fight then die alone. Kebe office ogwayo gakufunira mulimu. Mukama bwakuyamba n'obabuulira ekizibu ne omulimu gwabwe kukujjayo. Bwe batabasobodde kujjayo tebalina kye bagenda kukola. Muve bibaleetera obonaabona. Mubeera mu biyumba n'oteeka ku pressure yagukufunira mbugamba bossi koloti ne bwamugamba. Ebyo bye mulimu simanyi chairman kapa mwana yangambye mbunze nfumba nfuna akakadde kamu nkoze ntya. Yogera ne bossi wo. Omugambe gundi nfumba nyongeza. Bw'aba tasobodde kwongeza n'agaana teri agenda muforcinga. Era ajja kikola ng'ayagadde. Woba tosobola kugumiikiriza then vaawo. Gwalina okwesalira Obwakadaama you fight alone. Bw'obaga obwongo tobulina ojja bonaabona ojja beera mu Bwakadaama bukutame woba tosobola kwerwanako. Nze nkubuulidde. Kadaama TV Kazungu muwulidde ku nsonga eyo kugamba nti bw'obeeranga mu nnyumba kino tuzze era tukibagamba nti kasita obeera mu nnyumba omuntu akyasinze okutegeera embeera mwali, omuntu akyasinze okutegeera obuzibu mwoli, omuntu asobola okwejja mu buzibu bw'olimu ye gwe kennyini gwategeera embeera gy'olimu. Twajja wano ne tubagamba nti ffe nga ffe tetunenya muntu yenna atolose mu nnyumba, tetunoonya muntu yenna atadde bikolwa wansi. Fenga ffe tusobola okutambuza videos, abaana bajja kutambuza videos, bajja kubeera nga boogera obuzibu bw'oyitamu, naye omuntu ategeera embeera gy'oyitamu, omuntu amanyi nti kaakati sikyasobola kubeera wano, omuntu oyo ye gwe kennyini ali mu nnyumba. Kati nga abantu tugambe ffe ffenna tusobola kugamba tutambuza video gy'osukumye ne tugitambuza neyeyongera okwalaatinga abantu bekikwatako, neyeyongera okutiisa Omuwarabu oyo mu nnyumba mwoli. Omuwarabu n'amanya nti eno muwala ono kasaata okwako obuzibu ne vidiyo yafulumye era bangi abagirina. Naye tukibagamba bulijjo nti omuntu asobola okwerwanako mu nnyumba nga bw'onogamba first aid. First aid bwe bujjanjabi obusooka bw'osobola okubeera wano wakati omutwe gukuluma n'obeerako ne panadaawo n'obeera ku panado nga bw'olindiridde ogenda okulaba omusawo. Kati first aid wo mu nnyumba y'Omuwarabu mw'okola gwe first aid gw'osooka okuteekawo embeera egenda okubeera ng'ekujja mu buzibu obwo bw'olimu. Nga tonnalowooza ku office, tonnalowooza ku balwanirizi b'eddembe, tonnalowooza Kadaama TV, tonnalowooza ku muntu yenna. Omuntu asooka okubeera nga yejja mu mbeera eyo nga bwe kugambye first aid oba emergency ebeera gwe. Ngenda kuwa example gye nnina yakubeera nti bw'olaba ng'oli mu nnyumba ng'embeera gy'olimu ya Muwarabu ono okugamba nti agenda kukutta ddala ng'olaba embeera gy'ataddewo akutte n'ekiso nga tonnaba kugamba nti nooba nabagamba kisookera ddala osooka n'orecordinga ka video kabeera nga evidence n'okasukuma immediately ne kabeera nga kabuna buli wamu kuba eyo ebeera evidence nti ne bw'obeera tosusseewo awo wabeerawo evidence eraga. Tolwawo ka video ne bw'okola ka video just seconds 3 oba eddakiika emu kasukume ku mikutu gyonna then dduka mu nnyumba eyo nga tonagamba nti kale kambeere wano kandabe office kyeneegamba, kandabe maama kyanaagamba, taata anaagamba ki, n'otandika okubuuza mukwano gwe atali mu nnyumba eyo n'omunnyonnyola ekintu n'agamba nkugamba ogira ogumiikiriza. Nze ekintu kye sitakkaanya nakyo ye Kadaama okubeera mu nnyumba n'alabanga embeera gy'alimu yakufa n'osigala ng'okyagamba kandabe gundi kyanaagamba. Mu mbeera ng'eyo tobeeranga mu mbeera eyo n'ogamba kandabe mmale okuwuliriza ekiva owa gundi tuva mu mbeera eyo ebiddiza tunaabiraba.
ne tujja ne tubagamba ne ku nsonga y'omusaala. Okimanyi Kadaama ali eyo ng'afuna emitwalo 8 oba emitwalo 9. Waliwo Kadaama y'omu ng'ali mu nsi y'emu naawe ng'afuna 1.5 ng'ate Munnayuganda. Naye nga 1.5 tekiri nti no kyava ku office, tekiri nti kyava mu government, wabula kyava mu mbeera gye yateekawo n'obukwakkulizo bwe yateekawo n'enkola gy'akolamu. Enkola gy'okulamu ekwongezesa omusaala. Amateeka g'oteekawo nga tebannaba kubeera ng'olina ekintu ky'okola nakyo kikwongezesa omusaala. Ebintu bino ngenda bawa example. Nkyojja genda okole mu nnyumba y'Omuwarabu, okole bulungi. Enkola ye ennungi yokka Omuwarabu oyo asobola okuva eri n'agamba nkwongeza omusaala nga tonaba nag'omusaba ng'atya okuluuzinga. Nga ne bwebeera ofiisi egamba mundekere ono, asobola okwongeza n'ova ku 9 n'ogenda ku 10 oba 11 nga tewali kikolebbwa mbu oba waliwo endagaano oba gavumenti ki, wabula enkola yo ennungi ekwongezesa omusaala. Kyekiri kyenkugamba nti gwe kennyini ali mu mbeera eyo gw'osobola okolekitinga embeera eyo n'ebeera ng'eri rectified nga n'abantu abalala tebanagiyingiramu. Omuwarabu n'agamba nti tugenda okulowa maama ono, okulowa muganda wange. Teekawo embeera eraga nti wajja kukola mu nnyumba emu. Bw'oba ogenda okukola mu mayumba ag'amalala, nyongeraayo 4 oba nyongeraayo 3. Bw'onooba okola bulungi, era nsuubira agenda okubeera ng'akututte mu mayumba ag'aba amanyi enkolayo, ajja kwongeza ssente. Omuntu ali mu mbeera y'aba agimanyi, ate ye muntu omutuufu number 1 okubeera ng'embeera agikyusa. Oli mu nnyumba y'Omuwarabu, olwadde, owulira obulwadde bukuli bubi, nga tonalowooza kugamba nti batemunzijanjaba munzize ku ofiisi oba ki. Teekawo embeera eraga Omuwarabu ono nti tokyasobola kweyongera kukola. Bw'obeera ddala obulwadde obukuteeka wansi butuuse ku 8 oba buyina kutuuka ku 8 ogende wansi, tolindirira 8 ekyo kiwere. Beera ku 20%, weerwaza ennyo ng'ali ku 80%. Abantu bano bajja kutya, bajja kujjanjaba. Tosobola kugenda mu nnyumba y'Omuwarabu n'omugamba nti oli mulwadde, neyeefuula nti byogera tabitegeera. N'ogenda neweekanyugawo n'otandika okusambagana, n'olowooza agenda kulekawo awo. Abeera atya, naye kennyini atya. Mu abo 3 abaliwo, 4 abaliwo, era mugenda kubeeramu omuntu agamba banaye muntu tafiira wano. Kadaama wenna teekangawo embeera ekujja mu mbeera eyo embi, omuntu omulala gy'atategeera. Embeera yonna omuntu gy'alimu etegeerwa gwe kennyini agirimu. Bano abalala b'ogamba baffe b'ogamba tugezaako kuimagininga, tugezaako kugifumiitiriza, n'ogamba naye bambi kirabika kiri bwe kiti ne bwe kiti. Mwerwanengako. Embeera ng'eyo ng'etuuseewo girwanyisenga, tokkirizanga mbeera kuyitirirako. Ng'era nva waggulu ne bagamba nti omuntu yenna bw'obeeranga mu nnyumba n'olabanga embeera gy'olimu yakufa, dduka mu nnyumba eyo, tokkiriza kufiira mu nnyumba. Kati kambuulireko ku mmwe abapya abasuubira okujja mu bwa Kadaama oba n'abo abasuubira okubukola. Ekisookera ddala, bw'oba ojjanga mu bwa Kadaama olina okumanya ekintu ekisooka nti teri agenda kukubeererawo. Ekyokubiri, olina okweyogerera. Bino bye muli wano musimanyi gundi ye chairman. Ani yakugamba mbu Omuwarabu alinayo chairman gw'amanyi ow'aba Kadaama? Bw'obeera mu kiyumba, fight alone. If you can't fight, then die alone. Kebe office ogwayo gakufunira mulimu. Mukama bw'akuyamba n'obabuulira ekizibu ne omulimu gwabwe kukujjayo. Bwe batabasobodde kujjayo tebalina kye bagenda kukola. Muve bibaleetera obonaabona. Mubeera mu biyumba n'oteeka ku pressure yagukufunira mbugamba bossi koloti ne bwamugamba. Ebyo bye mulimu simanyi chairman. Kati omwana yangambye mbunze enfumba, nfuna akakadde kamu, nkoze ntya. Yogera ne bossi wo.
omugambe gundi nfumba nyongeza bwaba tasobodde kwongeza n'agaana teri agenda mufosinga era ajja kikola ng'ayagadde woba tosobola kugumiikiriza then vaawo gwalina okwesalira obwakadaama you fight alone bw'obaga obwongo tobulina ojja bonaabona ojja beera mu bwakadaama bukutame woba tosobola kwerwanako nze nkubuulidde